Sekanulia. Abantu abazaalibwa n'ebintu eby'enjawulo ku mibiri gyabwe obadde bamanyi otyo olunaku olwaliro mu Sekanulia nkomyebo nga bwe nali nakugamba mbe nga nkuleetera ate abantu abazaalibwa nga banjawulo era nga balina ebintu ku mibiri gyabwe. Kati olunaku olwaliro ngenda kuwaayo bwakiri 5 bokka twongereze ku abo be tuzze tulaba ebbanga eriyise. Kantandike n'omwami amanyiddwa nga Zion Clark. Era ng'ono talina kitundu kya wansi. Ono nno bwe yali yazaalibwa n'ekirwadde ekyamuleetera okubanga agongobala era ekyammalako amaanyi n'okumukutulako oba okumulemesa okubanga alina eggumba ettuufu ery'okumugongo liwandiise spinal cord. Kale omwami ono teyeekubagiza era yakula n'atandika okubanga afuuka ng'abantu abalala n'atandika okutendekebwa era yakola akanyama azannya omuzannyo gw'ensero asitula obuzito era ng'alabikira nnyo ne ku TV ez'enjawulo ne ku shows nga eya Oprah Winfrey. Omulala amanyiddwa nga Sarah Gatz era ono yazaalibwa nga naye talina wadde amasavu. Ali myaka 25 naye ekyewuunyisa alabika ng'omuntu ali myaka 40. Kyokka ono naye ebyokwekubagiza yabisuula muguluka n'asalawo okubeera mwolesi wa misono era ng'agamba yeenyumiriza nnyo mu mbeera gy'alimu. Omulala ye Adrian Lewis. Kyokka bw'omulaba oyinza okukoza talina wadde ekyenjawulo n'ekimu ku mubiri gwe naye ekyewuunyisa alina olulimi oluwanvu nga luli mu centimeters 10 era nga yakyasinza okuba n'olulimi oluwanvu mu nsi yonna. Asobola okululeegulula ne lutuuka ku nnyindo oba ne lutuuka ne ku bulago. Kino nno kyamulemesa n'abasajja nga bamutya era n'afuuka kkanga baana. Kati omulala Victoria Red era ng'ono alina ekirwadde kyalwala ne kimuleetera okuba n'oluba oluwanvu ennyo era ne tukikyusa feesi ye yonna n'amaaso okumukanuka oba okumutungukayo. Ono nno yasalibwawokko oba baateesa nako okuba mukoleko okulongoosebwa oba bamukoleko operation kyokka n'agigaana ye ng'agamba ayagala kubeera ku bulungi bwe oba nga Katonda bwe yamutonda tayinza kukyusa butonde. Asembayo ye Marian Eyes. Kano akawala kalina amaaso galinga gaddole era nga keewuunyisa. Katrendinga nnyo oba katambula nnyo ku mikutu egy'enjawulo olw'enkula yaako. Bw'okalaba bw'oti ekikula kyako amaaso gaavaayo nnyo naye enkula yaako n'endabika amaaso oyinza okugamba si muntu ddole kyokka nga katini nnyo okukamala. Kalabikira nnyo ku mikutu egya Instagram, Facebook, Twitter n'emigattabantu gyonna olw'amaaso gaako era nga kafunye n'eddiiru nnyingi oba kafunyeemu nnyo kuba bagala kabakubire obulango. Ne sabbiiti ejja tujja kweyongereza okutulaba abantu abazaalibwa nga balina ebintu eby'enjawulo ku mibiri gyabwe era nga bano baba banjawulo nga bo bewandiise 1 in a million. Yenza Rafat Musoke ne Sekanulia mu select enjawulo. Sekanulia.